bakutte tutya. Of course omuliro bwe gujja mu ssomero ebibuuzo bingi ebyebuuzibwanga abakulira ebyenjigiriza. Naye twannyonnyola ensonga zaffe era ne twewaayo okukwata Bilal mpolampola kozi ffe tumanyi Sheikh Kamoga n'olukikore bye bayitamu okuba nga basomesa abaana. Sheikh Kamoga nagamba sijja kukowa kwebaza. Sheikh Kamoga weebale nnyo ssebo barakallahu fikum. Daddi waffe Ryafa Sheikh Kamoga yagamba ngenda kutwala omwana wa Isma musomese ku bwereere. Bane teri bafa kuba mulekwa. So Sheikh Kamoga nsaba Allah kwejjana olwekyo. Yogera ne mukuli kodinga. Ekizimbe kino kyali kiremeddwa okuweebwa plan mu KCCA. Kati omwami wange obugezi Sheikh Buzata we yali agende Makka n'angamba Hajat. Ne waliwo nkoledde omulimu guno gwokka mu KCCA ndifa sikubanja. Njagala ekizimbe kino kifune plan. Ne mugamba weesirikire. Ningende wa director wa physical planning. Ninjogera naye muwewe mbefu bungi. N'atubulira bwali bubulako. Munaku nga 3 nga plan efulumye. Ne mukubira essimu yali Makka ne muga plan efulumye yasanyuka nnyo. Nakwe baseka dinayi baseka. Bwena nabagamba ne plan efulumye tekyakkiriza kubanga ye yali eremeddeyo. So Bilal bambi tusaba Allah ajjewo obuzibu obwo na tetumanya niyo kyeza Esomero lyaffe. Tuli beeraliikirivu. Gano bamasannyalaze oba bantu ba mitima mibi. Naye katusibye nti si bantu ba mitima mibi. N'ensembayo nga ngenda bba wakakadde kamu. Shafika agenda kajima. Shafika oliwa? Shafika oliwa? Aha. Ajati Kuluthum Muzata. Kale lilye ddala ensembayo liyitawanya tuwadde akakadde k'ensimbi. Abaana Semba Muzata be yasomesa tukwatibwa obujja nga omuntu agenda yogerako amannya. Ajati atuwadde miliyoni y'ensimbi nnamba. Ne mukkirize basebo ne banyabo. Olunaku lwa leero tuzze kubeera nga twesondamu essomero ffe erya Bilal Islamic School ebwayise lyajja lyakwata omuliro kati ne baba nga batukunze tujje tugulira abaana emifaliso blankets n'okulaba nga tubaddizaawo ebintu ebirala ebyayidde y'ensonga etuleesa. Mbadde njogera history ya Bilal ne attachment gye ngirinako ne mbajjukiza nti nno omugezi Sheikh Buzata bati yasomera wano ne mbajjukiza nti pulaani y'ebizimbe bino ebyakalina bwe byali biremeddwa nga balemeddwa okutereeza oba okutuukiriza obulungi bye baali bagamba. Nagenda ne nnumba director n'aba nga yannyonnyola nenzije ne mbannyonnyola ne bategeera bulungi kye baali bagezaako bagamba. Mu nnaku 3 plan nebanga efulumye. So Sheikh yaŋŋamba ekyo n'oli batonkedde kiramu KCCA ekyo kyonkoledde onsasudde. Obubaka bwempa abantu bonna bali eryo nti ekisooka bakulu b'amasomero bagezeko okutereeza bagoberere ebiragiro bya Ministry of Education byeteekerateekera amasomero gaffe naddala ag'ebisulo. N'ekirala abantu ab'emitima emibi bambi batuyambe bakati wano Allah yatusaasidde nti abaana baffe tebaayidde ne waliwo amasomero ge bayokya ate abaana ne bajja kati kubamu akafaananyi ng'omwana wo gwe bayokyezza. Abantu bonna abaliyo nga balina emitima embi nga batokyera amasomero gaffe batuyambe batusaasire nabo Allah ayinza okukibasasula n'abaabwe ne bajja. Okay, Hajat, idea gy'owaddeyo nga gwe Hajat. Omwami gumisiriza yaweereza empaki. Omwami wange muleke era yantumye. Ye yakutumye? Yakutumye ekinyabo? Okuleeta obubaka. Bubaka ki? Gwendese anti waneeno obuyamba. Tuwadde 1 million okuba nga eyambako okugula ebintu eby'abaana ebyayidde. Yenna mwami yagintisse. Agintisse. Bigambo kibenzo mu Uganda. Ani? Omwami yakutisse obubaka. Omwami waffe. Anti mwebaza kuba ne yasomerako wano. Yebala okuba nga teerabira essomero lye era kyamukwatako nnyo. Bwe yawulira nti n'essomero lye yasomerako lyajja. N'aŋŋamba nja kukuwa obubaka obuleete. Good. Tetukuzaako.